taata Jowani tumwagala naye bannammwe maama Jowani yararuka munyu wa mwenge afuuwa emindi abakazi be yali afuuwa nabo emindi yabaleka e Kampala n'agenda eri mu kyalo naye bambe nawulidde ennaku akasajja akakwata ku mutwe n'akagamba agenda mu nnyumba gwe sikyakwagala wabweru. Bannange basajja mmwe nga muri ku nnaku taata Jowani tumwagala. Taata Jowani tumwagala. Mugambe ye mulayikinge musheyalinge part 2 tujjeeyo taata Jowani. Mukimanyi ffenna twakuba maama Jowani tetumanyi myaka gye. Egyo emyaka ya maama Jowani emyaka ya maama wange. Oyo taata Jowani y'emyaka ya taata wange. Naye mugenda kutukozesa ensobi emirundi emeka. Bannange nakuba maama wange mpaka ku ttaka. Ogimanyi egyo emyaka ya maama Jowani ofuna omwana eyo mu kyalo n'omusembeza n'omuteeka mu makaago gwe n'olowooza mwana naye n'akufuukira akayinja mu ngato. Kati mulabe emyaka ya mwagala kumuggyako muzeeyi ngu maama Jowani afe bababikkire ngu mugende muziike. Nze ndowooza taata Jowani ayagala kumuyamba amuyambire mu maka ge naye temuggyayo taata Jowani. Waliwo ebiseera ebisinga w'otunuulira ebintu ebigenda mu maaso n'ogamba oba tuli ku ki n'owulira ng'otabuddwa n'owulira ng'osobeddwa. Sisita wa Aisha tutandise agamba nti munnange ye awaga omwami bamwagala era bamwetaaga balina okumuggyayo. Ate tugenza okufundikira gye bikomekereza nga yeekubye ccu ate ng'agamba mumulekeeyo nga mumwewuliddeko mu vidiyo awo. Naye kati tukwate kiruwa tugende na kiruwa. Bannange waliwo otuuka ekiseera n'olaba nga naawe ekintu kikutabuseeko n'osigala kutunula butunuzi olabe wa gye binaggweera. Naye nga ebyo nze neewayo okuba nti mbawa amawulire byonna ebiba bigenda mu maaso. Abalabi bange mwenna mbaagala nnyo we musinzirira okuba nti muwagira Maggie. Mukama abanjagalire abampeere nnyo omukisa mweraba.